Saawa eno bamaze n'okuleeta munnaffe ali awo era nze mbadde omwogezi asembayo. Omugenzi ali omu ku babadde abaweereza b'eddiini y'Obuyisiraamu okumala akaseera, era yali yakawummula okubeera nga ye muteresi ye treasurer mu Bugisu Muslim District Council. Lieutenant His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Mugenzi Hajji aba amumanyi kubanga olw'ebiseera twandibadde naffe tubanyonnyola bye tumanyi ku Mugenzi naye sitwagala kumalira ebiseera kubanga kyesigenda kwerabira ekuba nti His Eminence bw'amaliriza okusoma ng'alina kuwasa Abdu ye yatuwa emmotoka gye twagenda okulonderako omugole waffe mu kaseera ako ng'alina emmotoka eyali emanyiddwa nga Honda Accord. Mu kiseera ekyo mmotoka ezaali ez'omulembe ez'ekivubuka waliwo Honda Civic ne Honda Accord, era ng'egula emitwalo brand new egya Uganda $3,000. Esente zirimu mu sito, yali egula $3,000 Honda Accord, ate nga Civic egula $2,200 empya. N'olwekyo yali muvubuka munnaffe nga tugenda okuyingira obufumbo oludda lwa mukama waffe Mufti wa Uganda. Amaloboozi gava kubeeramuuko wano nga genda okwogera olw'ekigambo oli kyayogedde nti yogera ku bibaddewo, nga emesegi gye njagala era yeeyongera okuyita ku IUFM. Tukkiriziganya ne poliisi ya Uganda wayiseewo emyaka egiwerako mu kitongole ekikwatagana ku by'amaka, tubeere nga tugenda okwogera ku nsonga ezikwatagana n'amaka nga mututwalidde n'obusika. Pulogulaamu eyo buli lwa 6 ebeerawo okuva ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4. N'olwekyo tusuubira nti abasiraamu twandibadde ng'ebintu ebimu tuwuliriza ensibuko y'okusomesa kw'Obusiraamu. Pulogulaamu eyo yatandikibwa ne disitulikiti, naye nga abaagissaawo abaagitandika bennyini yali poliisi ya Uganda. Oluvannyuma lw'okubeera nti watera okubeerawo obutakkaanya bungi mu maka, n'olwekyo abakkiriza abali wano bwe tuba tukuŋŋaanye wano, etteeka litugamba nti sitwogerako kantu konna akalimu disadvantage zikwatagana ku mugenzi. Ensonga lwaki amateeka gaagala ssaawa eba etuuse omuntu muwerekere mangu, kubanga wayinza okubeerawo ebigambo ebitali birungi. N'olwekyo agambye nti ensonga eyo njogereko abadde mutuufu, naye njagala bwe mba ntuuse ku IU Amiri buuno ndowooza n'abakamera bankwata janguwa ono ku baitaani host ono mu kaseera kano yakola ku pulogulaamu eyo, era kyensookerako kwanukula biki bibuuzo. N'olwekyo abampuliriza abakkiriza ensonga zammwe muzijje mu bifo wezitasaana kwogererwa. Mukama wange His Eminence Mufti wa Uganda tugezezaako okumunoonya naye tumufunye, naye tukakasa nti ali wamu naffe, kubanga omuntu akuwerekeddeko ogenda ogera ki? Ogenda okuwasa.
ab'omu mbantu ab'ebyafaayo mu bulamu bwo. Aberekereza ne mujja wonna bwe muvudde okujja mwenna mbalabye, eri bayimaamuzi mwenna abazze ku mukolo guno mwenna mbalabye, eri bamaama ba amirats aba districts Matwale, Mizigiti mwenna mbalabye, eri abakulu ba gavumenti abakulembeddwa Commissioner owa Commission of Inquiry, I salute you sir, eri ba RDCs, ba commissioners, ba commanders, ba chairmen, mwenna abavudde okumpi n'ewala, bamaama ne bataata, abakungubazi mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kulwange ne kulwa Uganda Muslim Supreme Council, ne kulwa Eastern Muslim Region, ne kulwa mufti wammwe Sheikh Shaban Ramallah mubajje, tubasaasidde nnyo abantu b'enju ya mukwano gwaffe, muzeeyi waffe omukulu erida okutuvaako, tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We all belong to Allah, and to Him we shall return, and indeed we shall. It's just a question of time. Abooluganda, mufti wammwe abaagala nnyo, era omukulu ono afudde mukwano gwe nnyo, teyandibadde abula ku mukolo guno, wabula byamukutte ng'ali bugiri. Ku mukolo omulala omunene gw'abadde tasobola kusazaamu, kwe kututuma nze ne disitulikaazi wa Bugisu former RK tujje tumukiikirire. Mufti abasaasidde nnyo n'abasabira Allah abagumye, n'omugenzi Allah amuwe ekiwummulo ekirungi. Uganda Muslim Supreme Council omulimu gw'erina kati mu kaseera kano kwe kugatta bannayuganda bonna ababadde bafolowinga ku mikutu. Mulaba nga ab'ekibuli bonna abasinga obungi naddala abalumirwa obusiraamu bamaze okwegatta ku His Eminence Mufti wa Uganda. Tebuvuddeko mwalabanga Sheikh mukulu, the president of Sheikhs in Uganda, Muzeeyi Abdulbedi Kamulegeya, yamala dde okulangirira nga bwe yegasse ku His Eminence Mufti wa Uganda. Mbirangwa eyali mufti wa Supreme Mufti, mwalaba juzi nga yegasse ku His Eminence amwerekeddeko okugenda mu State House. Kibaate eyali deputy naye mwalaba nga yegasse ku His Eminence. It is on this background that I request you all, bannaye mbasaba twegatte ate tusonyiwagane. Look in front, look behind. What do you see? This is how we shall assemble in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a question of time, today or tomorrow. Today it is him, tomorrow it is you or I and you. And you and I were going. No question. Twemenyere Allah, tukole emirimu emirungi nga tumanyi nti tukola ki? Tukola ki? Ewa Allah gye tukola ki? N'olwekyo obulamu obw'ensi, bino bisente, bano baana, bano bakyala, bino bitiibwa, byonna tubireka ffenna tudda mu ki? Tuliredde okusonyiwagana insha Allah. Tusonyiwagane insha Allah. Nange munsonyiye insha Allah. Nange nfukamira nga mbasonyiwa. Allah abasaasire, Allah abawe emikisa, Allah atuwe ejjana. Muzeeyi Abdu Allah amusaasire, Allah muyingize ejjana. Al-Fatiha. Kubijja gye tulaga